obudde bw'emisana obeera mu kayisanyo oddinkana na mirimu opatikana na mbeera bambi tosobola kufissa kadde kumanya bwe bitambudde mu nsi tuulokalire tukutuuseeko Agakutte Omubabiro olwaleero. Ekyo tulemeddeko tubagamba okufa n'obutanyaga keetonye kagwake nga 15 mwami Luyimbazi ne banne tubeetaaga bakuba ebiwandiiko ku meeza contract tuzeetaaga. Mwami Luyimbazi abijjemu amalala n'obunyomi n'ejjoogo. In fact tubakubada buyinza nti ffe tugoba olwaleero mwami Luyimbazi abadde tasula mu kitongole kya Kisaawe olwaleero abadde agobebwa ku neeyisa gye yeeyisizaamu n'ago amalala gaalaze. Mu mawulire agakulembedde ekiro kya leero tewakyali akkirizibwa kukwata katambi wadde okuba ekifaananyi ku kisaawe ky'ennyonyi. Owa boodabooda omulala wuuno bamukubye ennyonda ezimukkiriza ezzirakumwa. Ekibiina ky'ebyobufuzi kyerayiridde tekigenda kuva ku nsonga ya kubanja bantu baabwe abazze babuzibwawo. So nga n'entalo zizino mu bakulembeze abateekerateekera n'okukulembera ekibuga ky'eggwanga ekikulu ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa 2 omwaka 2023 nkwaniriza ekiro kya leero mu mawulire Agakutte Omubabiro. Nze Munna Buddu Lukenge Sharif okukulembera mu bannange tukuwa ensonga ezeefuze amawulire mu lunaku olulamba nga kugamba gabeera mangi tulondobayo bya nsonga bye tuleeta muganda Agakutte Omubabiro ogenda okwebaka ng'otegedde ensi nga bwe badde emisaawe eky'ebyamawulire wabula nzikiriza nkubuuzeeko era nkwebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo alwazizza n'afiiriddwa tukusaasira era ne tusanyukira wamu n'oyo afunye ebirungi. Gwe wenna atugoberera ng'osinziira ku mitimbagano tiimu Agakutte Omubabiro Facebook, tiimu Agakutte Omubabiro abali ku WhatsApp, abatugoberera ku mukutu ogwa YouTube ogwa CBS FM UG ne programu eno ojja kugisangayo bulungi nnyo ey'Agakutte Omubabiro woba wagasubiddwa CBS FM UG gwe mukutu ogwa YouTube. Weewaawo kaakano tuli butoola malusu naddooko oli ku y'obujjajja ekiro kya leero nkwaniriza nate mu mawulire Agakutte Omubabiro. Jonas Sembajwe nga bulijjo mukulu wange yatudde dda mu byuma wano ensonga zitambule bulungi awonna w'osinzira okutuwuliriza sigenda kulwa gentandise nago wakati nga bannayuganda bakyemulugunya ku nkola ey'abakozi ku kisaawe eky'ennyonyi ate abakulira ekitongole ekiddukanya eby'ennyonyi mu ggwanga lino Uganda baleese amateeka amajja okukusanga ng'okuba ekifaananyi oba ng'okwata vidiyo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe awo obudde bukuddugaaliridde. Lubega Mudashiru katubuulire mu kusooka abakulu ku kisaawe kino bagamba abantu muleete obutambi era mukwate obutambi eri abo abali b'enguzi. Kaakati ebifaananyi bigaaniddwa n'obutambi obwo enguzi egenda kulwanyisibwa etya? Bwana Lubega Mudashiru tutandikire awagalero. Neyanza nnyo neyanze muganda Sharif Lukenge omukisa guno gwompadde. Omanyi kumpi omwezi oguwedde gwonna ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kibadde nnyo mawulire kyefuza amawulire ne ku mitimbagano egy'enjawulo olw'obuli bw'enguzi ne bano bennyini abafuga ekisaawe aba Uganda Civil Aviation Authority bwe baakakasa nti kituufu wabaddewo abamu ku bakozi baabwe abenyigira mu bulyake n'obukenuzi ku kisaawe Entebbe awo nga bajjako abantu ensimbi mu ngeri etategerekeka bulungi. Ojjukira nti n'omu ku boogezi ba Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda z'abantu abafuluma n'abayingira eggwanga immigration Simon Peter Nderi yabulira radio eno nti munaye naye waliwo yamusika omukono n'amuzza ebbali namuga nti passport yeno erabika erimu ebirumira naye ng'ate tamanyi nti gwazza ebbali yasooka kukola passport nga yavunaanyizibwa kukolera bannayuganda bonna passport naye ng'eye erimu amatanga kati ngamuga nti janguuka eno tulabe era ng'agezaako okwagala okumuggyako ensimbi naye ensonga nnyingi ezaavaayo era obutambi ojjukira bulungi nnyo nti bwajja bungi nnyo olukiiko olufuzi olw'ekitongole ekya Civil Aviation Authority ne lutuula ministry evunaanyizibwa ku by'entambula General Edward Katumba Wamala n'abako ebiragiro byateekawo. Ojjukira nti nabo bennyini nga ministry n'egamba nti abakozi baffe bano okuziyiza emize yonna tuweze okuddamu okukozesa amasimu era abakozi ne babagana okuddamu okukozesa amasimu nga baweereza bannayuganda bayita ku kisaawe ekyo n'amateeka amalala negateekebwawo. Minisita ojjukira we yali ayogera ne radio ya Kabaka eno Katumba Wamala n'agamba nti singa abakungu
balemerera okujja enguzi ku kisaawe bo be bagenda okukwata abakungu bennyini okukwata nejjo sabiiti eno yennyini yabadde mu parliament lunaku lweggulo nga saaya alipoota eyogera ku bino era yategeeza nti abantu kumpi 26 balamba ku kisaawe okwo bamaze dde okubakwata oba babafuna bali mu kubabuuza 45 kubanga ojjukira nti waliwo n'abakungu mu Uganda Civil Aviation Authority bebakwata abamu kubalabikira mu butambi obwo kakati Civil Aviation neyita olukuŋŋaana netegeeza abantu nti bannange obutambi buno butuyambye nnyo okunoonyereza abali b'enguzi okujjayo abali b'enguzi okubalonkooma okubategeera era kino bannayuganda abalina obujulizi abalala mweyongere okubutuwa mweyongere okutuleetera obutambi bujja kutuyambako nnyo naye olwaleero omu ku basasi ba rediyo eno abaddeko ku kisaawe Entebbe Kiwalyanga kisaawe Entebbe eyo tugenza okulaba waliyo ebipalati obupande buyitirivu bagenza babusamba bifo ebyenjawulo kakati obupande obwo buliko Civil Aviation Authority kibayita logo mu Luganda awuliriza tukimugondeze tutya kugamba akabonero ndowooza akalaga kampuni eyo oba evunanyizibwa ku kisaawe kakati ku kipalati ekyo kuliko ebigambo nti okukwata ebifaananyi n'okukwata obutambi tebukkirizibwa ekigambo awuliriza katukikusomere kiri mu Luzungu capturing videos and taking photos is prohibited ne bateekako ekigambo management eya Civil Aviation kubanga okalaba waggulu ku kiwandiiko ekyo kuliko Civil Aviation Authority kakati kitegeeza nti singa osangibwa ng'okwata ebifaananyi ku kisaawe Entebbe oba ng'okwata ka video ogwo guba musango ako kajjeewa tebagenda kusookera ku ggwe akatambi akukoli mu kusoma akapande okajjeewa ndi mu kunnyonnyola awuliriza ekiri kapande anti eŋŋamba okajjeewa kuba baganya okukwata ebifaananyi nakasomye na maaso naye nga badde nako nga ndabuuka ayina ku simu naye abakulu obuntu buno bagenzi babuteeka mu bifo ebyenjawulo Sharifu ku kisaawe Entebbe kirungi kubanga buli muntu nga bwe naggamba luli era kankiddemu nti buli muntu ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe ye face eyeggwanga kakati buli nkola yonna gye baleeta nga eziyiza bumenyi bw'amateeka ku kisaawe Entebbe bannayuganda bajaniriza oba tujaniriza ffenna okutwalira wamu naye ekibuuzo ekyebuuzibwa nti kakati ate abadde bakozesa obutambi buno okulonkooma abakozi bano nti Kiwalyanga ono alina byaŋŋamba byesitegeera kambi n'obujulizi Sharifu ono alina byaŋŋamba byesitegeera kubanga kujjukira ku kisaawe Entebbe kuliko emmeeza ez'enjawulo z'oyitamu ziringa nga 5 bw'otuuka ku kisaawe Entebbe atagendangayo tumuwe ekifaananyi oyambuka kubanga kati 5 baakozeewo empya n'oyambuka we bayita ku lobby oba gye bayita waiting lobby we balindira kakati awo waggulu waliwo tent gye baateekawo nene nnyo tent eyo era mw'oyingira ne bakebera COVID-19 ne bakebera temperature yo n'ebintu ebirala kakati awo bw'oyitawo n'ogenda ku mmeeza eddako era awo ojjamu n'engatto ojjamu omusipi na buli kimu ky'olina olw'ebyokwerinda n'oyingira ku mmeeza ey'okubiri kakati kwe kuli ze twayogerako nti Uganda Airlines eyo mmeeza okusinziira ku ticket gy'oba waguze nti kuliko Uganda Airlines kuliko Fly Emirates kuliko Ethiopia Airlines n'endala ennyonyi kakati osimba mu layini okusinziira ku ticket yo gy'olina nti ticket yange eriko Uganda Airlines osimba mu layini ya Uganda Airlines abakulu abavunaanyizibwa ku mmeeza eyo ne bakolako ne bakucekinga Lukenge passport kituufu okkirizibwa okukola ki okweyongerayo ne weeyongera ku mmeeza ey'okubiri gye bayita immigration kakati emmeeza kumpi oba ofuluma kubanga eyo yo yegenda okukoonamu nti kakati ono tumukkiriza afulume agende kakati awo nawo ne bakwekenneenya then n'ogenda ku geeti esembayo era nawo ddamu n'ojjamu engatto era nawo ddamu n'ojjamu engatto n'ojjamu omusipi n'ebirala n'okkirira gy'ogenda okulinnyira ennyonyi okugenda gyonna ku lugendo lw'oba ogendako kakati jjukira nti obutambi abantu bali bwe baakwata baalingangamu ebyo ebifo nti nga bibayamba era kukwata bamu ku bakungu bye bimu ku ebyo ebifo kubanga jjukira waliwo yellow fever biki ebyo byonna kakati oli ng'akwata akatambi era ky'ovalaba nti bwasaasaana nnyo kakati bwe baba nga bayimiriza obutambi buno baba okukwata ebifaananyi byonna kitegeeza nti Lukenge ne boonansaba ssente Kiwalyanga sigenda kuba na bujulizi wasinza kujja ne ŋŋamba Lukenge yansabye ssente atya bayinza n'okugamba omuwaayidde toyina bujulizi kubanga tokkirizibwa okujjako ng'osabye naye ekyebuuzibwa ogenda kusaba ani akukkirize kubanga bw'osaba kati nga bannamawulire bw'ogenda ku kisaawe Entebbe n'osaba ogenda mu management n'osaba nti nzize wano nyina interview gye njagala okukola ku kisaawe bakukkiriza okukwata n'okukka eri yonna wansi basobola okukkiriza singa osabye
naye bw'obanga tosabye tokkirizibwa kukkirira wansi eyo kubaako kyokola. Ese bwe tukyali fena kakati CBS FM nga bw'ogimanyi ife tetwekubira radio eno kyova olaba nti ffe bannamba emu mu nsonga yaki ey'amawulire tutuukiridde omwogezi w'ekitongole kya Uganda Civil Aviation Authority Vianney Rujja mugamba nti kakati ate ensonga eno eri etya nga tulaba ebipande n'ebipalati ebiteereddwa ku kisaawe nga bigaana abantu okukwata obutambi n'ebiringa ebyo n'agamba nti ekituufu wabaddewo ate abakozesezza omukisa ogwabaweereddwa okutyoboola eddembe ly'abalala ng'oli asanga Lukenge ali mu kukola ku kisaawe n'amukwata n'amuwaayiriza nti akoze ABCD naye nga talina kyakoze n'olwekyo bagamba nti kino baakikoze ate abamu babadde bakwata n'ebifo ebitalina kukwatibwa naddala ebibeeramu ab'ebyokwerinda n'olwekyo Vianney agamba nti kino baakikoze ku lw'obulungi bw'ekisaawe Entebbe. Weetaaga kukwata katambi tutegeeze twagaba email aviation@ca.co.ug tulina WhatsApp number tulina ne feedback channels endala tulina CCTV cameras ezisobola okukola ki okulaba naye kati ekyokukuba ebifaananyi oba video ku airport so teri muntu akkirizibwa okukuba bifaananyi oba kukwata video nga tafunye lukusa olwabino ebibaddewo kati abantu abamu bagufudde mu ggano kyolutuuka ku airport abantu bakola emirimu gyabwe buli omu ayagala kukwata video kuba firiminga nga mwe muli ne security equipment gye bakozesa okuscreeninga abantu so n'olw'ebyokwerinda si kirungi nti abantu bafiriminga facilities n'eziri sensitive olw'okuba balaba nti kati bali ku muggano era teryajja kukkirizibwa kikola. Weewaawo weebalege bwana Lubega Mudashiru kiwalyanga n'ensonga ezo sigenda kukuweza awuliriza ngenze mu mawulire amalala. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine agambye nti kikafuuwe tebagenda kuva ku byakubanja bantu baabwe abaabuzibwawo okuva mu mwaka gwa 2019 n'okutuusa olunaku olwaleero. Kyagulanyi Robert Center agenza okwogera bino nga kiwajje wabeerewo ensisinkano wakati w'abakungu mu gavumenti omuli Ssaabaminisita w'eggwanga lino Uganda Robin Nabanja Musafiri amyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Thomas Tayebwa akulira oludda oluwabula gavumenti n'abakulu okuva mu magye nga boogera ku nsonga ze zimu ez'abannakibiina kya National Unity Platform abagambibwa nti baabuzibwawo baawambibwa olw'ensonga ez'ebyobufuzi wabula ojjukira bulungi mu kwogera kwa Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robin Nabanja Musafiri yagambye abamu ku bannakibiina abayigibwa bakwatibwa nga bazziba misango bakayingo. Kaakati Kyagulanyi okwogera bino asinzidde wali mu maka ge Magere mu Kyaddondo bw'abadde asinkanye mu famire z'abantu abawambibwako abaabwe. Ono abadde abawa ebintu ebikozesebwa mu kuzzaayo abaana ku masomero ng'abaana abo abazzibwa ku masomero beebawo abantu baabo abaabula oba famire z'abo abantu abagambibwa nti baawambibwa nga nejje buli eno tebaddangamu kukubikako kya mulubaale. Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine agambye nti enteekateeka nnyingi ezaagala okubajja ku mulamwa okulowooza ku bantu baabwe abo abazze babuzibwawo naye agambye nti tebagenda kukigumiikiriza. Ono agambye nti abamu ku bali mu makomera baatuuse n'okwekalakaasa nabo bawulira embeera ebatamye mu makomera nga bwe gwabadde sabbiiti eno nga bannakibiina kya NUP abasibe 32 baleeteddwa mu kooti y'amagye. Waliwo omu ku bavubuka eyavudde mu mbeera ne yeekalakaasa n'ayogerera waggulu ng'agamba nti ebyobufuzi ebyabasibya byaggwa dda. Kankuwe Robert Kyagulanyi Center. Kasembeyo nga njogera ku muganda waffe Saanya naye abasinga mwalabye ku Saanya video ezimu tezamutaddeko naye nga Saanya yayimuse n'abyeyogerera yalondako abakulembeze abalina okuba nga petwogera ku nnaku ye ali mu kkomera olw'okuyimirira ku mazima ge twamulaga. Buli mukulembeze ali eyo bw'oba tobadde na nsonga erisitula ddoboozi ddamu ebigambo Saanya bye yayogedde ekiwamba abantu ekikutte ejjembe mu Uganda olunaku olwaleero. Era nga bwe nabategeeza ne bwe nasinkanya Oweekitiibwa Katikkiro gy'emu ku nsonga ze namugambyeko. Kyewuunyisa nti nabadde naakabyogerako ngenda okufuluma okulaba TV nga ne Saanya kyayogerako. Nsaba tusitule eddoboozi lya Saanya. Bakulembeze bannange mwenna musitule eddoboozi lya Saanya. Saanya kyayogera tekyogerera bannayuganda bokka. Manya tekyogerera abantu b'abantu mu Buganda bokka, tekyogerera abasiraamu bokka, wabula ayogerera buli omu.
ye nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti eyo era nga munnakibiina kya National Unity Platform ye John Baptist Nambeshe ono agambye nti yabaddeko mu nsisinkano eyabaddewo sabbiiti eno mu kubanja abantu baabwe, naye agambye nti tebagenda kuvuba ku mulamwa wadde ng'obulipo bungi obuleeteddwa ensangi zino okulaga bannayuganda nti tewali kiwamba bantu. Nga abantu baffe abatulumya buli kaseera buli kiro misana abayita criminals. Muyogera ku constitutionalism, the rule of law, kitegeeza mu Uganda eba teriimu era ekituufu teriimu. Kulwokuba abantu boosibye nga tonaba kubayisa mugundi mu mpuga mu mateeka mu kooti, tosobola kubasalira musango nga gwe mulamuzi, gwe aseesa, gwe prosecutor. Era ekyo kyalaze nti ne list gye yagambye nti list gye twabawa abantu abasinga tebaliiwo. Yemwogera abantu abasinga bagenda mu nsi z'ebweru. Ne tusaba batuwe proof. Bw'ogamba nti elisi gye tubawadde eriko abantu abali bweru, yes tulage ali mu nsi ki. Bo abafamile eziwereddwa ebintu eby'okuzaayo abaana mu masomero bano beebaziza ekibiina kino ekya NUP olw'okubafaako n'okubazaamu amaanyi, naye nti ekibakwasa ennaku abantu baabwe bakyali mu nkomyo n'okutuusa olunaku olwaleero. Omuntu okuwagira omuntu gw'ayagala bannaye si musango, ate byaggwa abaana baffe babalemezza mu makomero, lwaki tebatta abaana baffe? Ne bannaye tulina obulumi bungi. Nze essaawa zino ayogera kati nze maama nze taata mukyala wange asoma abaana basoma, naye omukwata Lwanga bamukubira essimu nga bamugamba nti wabbye enkoko ko Lwanga nga sibbanga ku nkoko nga siri mubbi, ne bamugamba jangu wano ku poliisi wabbye enkoko. Lwanga teyagenda kuba yali akimanyi bamunoonya. Lwanga yasigala ku mulimu kuba yali yakatuka zali mu ssaawa nga 3. Lwanga teyagenda. Kati yali awo drone nejja nemukwata bali abasajja baali bana ne bamusiba ekigoye mu maaso ne bamutwala paka nakati. Weewaawo ebyo nno bibadde magerenze, sigenda kukuweeza ngenze butereevu mu mawulire amalala. Akakiiko k'ebyokulonda k'eggwanga lino Uganda kagambye nti kamaliriza enteekateeka ez'okutimba enkalala z'abalonzi. Okimanyi bulungi nnyo nti omwezi guno gwennyini gwe tulimu ng'ennaku z'omwezi 23 waliyo okulonda okujjuza ekifo ky'omubaka wa paalamenti akiikirira Serere Kawunti. Kaakati okusinziira ku mwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda omukulu ono ye Paulo Bukenya agambye nti bamaze okwekebejja buli kalonda. Kaakati bamaze okuzitimba baagala abatuuze ku byalo oba ku kyalo Kaga eri Busiro ani yafa nti Lukenge takyaliwo zezika zengoye tyoyani ntiyo Nakato Jennifer nti abo bafutu bajjemu. Kaakati oluvannyuma abantu beeyo bagende mu kalulu vaawo mpite. Ojjukira bulungi eyali akiikirira ekifo ekyo ekya Serere Kawunti omukulu ono ye Patrick Okabe yafiira mu kabenje ne mukyala we ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Era okusinziira ku mukulu ono Paulo Bukenya agambye ezenteekateeka bazimaliriza. Twamaliriza omulimu ogw'okutimba enkalala z'abalonzi ku bifo ebirondebwamu polling stations mu ssaza lino erya Serere County gye tugenda okubeera n'okulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa paalamenti. Kati ekiddirira kwe kubeera nga ebyo ebivudde mu kutimba enkalala ng'amannya gaabo batugambye tujjemu mu register oba tuzzeeko nago tugatimba okumala ebbanga ly'ennaku 6. So zijja kutimbibwa ligenda kuba nga zitimbibwa okutuuka ku lunaku olwa Mbalaza Monday wiiki ejja. Mpozi n'oluvannyuma register eno gye tukozesezza gye tugenda okuba nga tukozesa okusunsulamu abaagala okwesimbawo era nga omulimu ogujja kubeera nga ennaku z'omwezi 9 ne 10 February. Mu mbeera yemu omukulu ono agambye nti babanzeewo enkola egenda okukwataganya ebibiina by'ebyobufuzi n'akakiiko ak'ebyokulonda okwewala vulugu yenna azeeyeyolekera mu kulonda mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Ojjukira bulungi abantu bazze bakwatibwa, abalala bazze bafiira mu bululu obwo n'ebirala. Paulo Bukenya agambye ku mulundi guno bino tebaagala kubiraba. Abantu baserere enteekateeka y'okulonda kuno babadde bagikutte bulungi nnyo era tweyongera okubakubiriza birenga bakolera wamu n'akakiiko mpozi n'okweyisa mu ngeri ey'emirembe. So waliwo kuwuliziganya wakati waffe
n'ebinabufuzi eby'enjawulo byakalaga nti no baagala okuba nga basimbawo bakandidate. Bwe tumala okufuna bakandidate kijja kuba kikulu nnyo kubanga awo tujja kuba nga tubavunaanyizibwako obutereevu era tujja genda mu maaso n'okuba nga tubakuutira okuuma emirembe. Naye nga bwe tutuuse kati tutambula bulungi nnyo n'abantu ab'enjawulo abali mu nsonga n'okuddamu okulondera wadde tewaliwo mivuyo gyonna era tetwagala kuvaana mu byo gonna. Ekigendererwa kwe kufuna akalulu ak'emirembe. Tuli ku Kyabasa Fama Radio Kavumbeeza Mikutu eno enatavuganyizibwa mu nsonga z'amawulire. Ekizimbe tuli ku Masengero mwaliro gwa 2 laadiyo ya Ssemunywe Buukula. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88.8 radio y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Kale kiriza tugende embuga n'omulongo Dennis Kato Luwandaga kamala byonna wa Buganda abadde n'emikolo naye byonna Dennis Kato Luwandaga ankira okubimanya obulungi. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II asiimye n'aweereza abaana b'Obwakabaka bwa Buganda ebitabo. Abaana bano be bawangaalira mu bizinga eby'Ebuvuma era mu ssaza ly'e Buvuma eryo nga kino kigendereddwamu okubakuumira mu masomero. Omanyi ensangi zino abaana ebintu ebibalemesa okusoma biba bingi ne bamalira obudde mu kunoonya ensimbi ate nga gye balina okuzinoonyeza kwe kugenda ku nnyanja ne batandika okuvuba. Olwo ebiseera eby'okusoma ne bibulira ddala. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'ayita mu nsawo ye eya Kabaka Education Fund kijjukira bulungi nti Matikkira agaakasembayo wano ku ttendekero lya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Menkakeeka aliko abayizi abasukka mu 300 be yayambyeko okumaliriza emisomo gyabwe egy'emikono ku mutendero gwa diploma ne certificate. Era nga mu Matikkira gano ag'omulundi gw'17 abayizi bano ababadde mu masomo okuli ag'ebyemikono ng'okubajja, okukanika, amasimu, TV n'ebintu ebirala bingi, mulimu n'abasomye amawulire. Abayizi bano kati bagenda kutandika okunoonya emirimu era Mukama Katonda bw'anaaba bakwatiddeko bagenda kugatta ettofaali ddene ku Bwakabaka bwa Buganda ne Uganda eyawamu. Bw'abadde akwasa minisita w'ebyenjigiriza n'ebyobulamu Bwakabaka bwa Buganda nga nno Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma ebitabo ebigenda okuweerezebwa e Buvuma ewa Mbuubi. Kamalabyonna wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga ategeezezza nti ekiseera kituuse abaana b'Obwakabaka bwa Buganda bongerwemu amaanyi naddala mu byenjigiriza. Naye asabye abazadde mu ssaza lya Ssaabasajja Buvuma okutwala ennyo obuvumu okulaba ng'omwana omulenzi talagajjalirwa naye ate n'omuwala ng'ateekeddwa naye obutasuulwa muguluka. Katikkiro ategeezezza nti abaana abalenzi singa bakwatibwako bajja kuva mu kuvuba basooke basome. Neera n'agamba nti singa omuntu aba asomyeko ate nga bw'avuba asobola okukola emirimu mingi egisukka ne kuvuba obuvubi n'asobola okukulaakulanya eggwanga lye n'ensi ye Buganda. Ndi musanyufu nnyo okukukwasa ebitabo bino Ssaabasajja Kabaka byawadde abantu bab'e Buvuma. Waliyo obunafu bw'amaanyiko mu Buvuma ku ludda olw'ebyenjigiriza. Twagala abavuma bavube naye wadde twagala bavube twagala ate abaana basooke kugenda mu masomero babangulwe. Omuvubi nga muyigirize ayina enjawulo nnene nnyo n'omuvubi atali muyigirize. Ate abavuma bwe basoma basobola okukola emirimu mirala mingi nnyo ng'oggyeko obuvubi. Bajja kusobola okuvuba naye ate basobole n'okukola emirimu emirala gyonna. Era omuntu abanguddwa gy'aba basobola okukola. Twagala ab'e Buvuma bafe nnyo ku baana abalenzi kubanga bwe bagenda mu nnyanja abavubi baba basajja. Kaakati ate bwe bagenda okuvuba amaanyi bagateeka mu kutunda bya nnyanja ebyo ne beerabira okusoma. Awo nno ebitabo bino mbikwasizza naawe ojja bituusa omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buvuma abaana basome n'obubaka naddala olugenda abaana abalenzi mu Buvuma baleme kulagajjalira byanjigiriza. Era bw'olaba abavuma abasomye bali mu bifo bya buvunaanyizibwa nnyo. Kale n'olwekyo sitwagala basuule byanjigiriza muguluka. Waliwo n'enkuluze kye kitabo ekirimu amakulu g'ebigambo mu Luganda.
ekitabo ekyo mu luzungu bakita dictionary naye mu Luganda ye nkuluze. Abaganda bakituuma nkuluze kubanga nkuluze mwe mukuŋŋaanira kalonda yenna obugagga bw'olulimi Oluganda buteekebwa mu kitabo kyo kyebaba bakiyita enkuluze. Kale njagala okukuwa n'enkuluze eno ng'eri mu Luganda ne mu Lungereza nakyo kyongere okwanguyiza abo abaagala okuyiga ennimi zombi. Ayagala okuyiga Olungereza ng'amanyi Luganda nkuluze eriwa. Ayagala okuyiga Olungereza ng'amanyi Luganda era nkuluze eriwa. Kitabo kino kyawandiikibwa abakugu ddala n'emabega gye bali ne minisita ono yennyini yakiwaako ekirowoozo naye ng'abakiwandiika mulimu n'abakyeruppe. Kale kyeruppe wamanyira Oluganda n'atuuka n'odduwandiika mu nkuluze gw'ate ggwe ow'enseenene oba ggwe ow'emmamba. Kamalabyonna mu ngeri y'emu akwasiddwa ebyava mu bibuuzo eby'ekibiina ekyomusanvu eby'essomero lya Lubiri Nnaabagereka Primary School era wano wasinzidde ng'ali Mbulanga Emmengo n'asaba abasomera ku ssomero lino ne bamaliriza ekibiina ekyomusanvu naddala omwaka guno 2022 ogwakomekkerezebwa okubeera abeegendereza ennyo okwagala ennyo obwakabaka bwa Buganda okwagala ennyo ennono n'obuwangwa n'ekirala abasabye butamala gasoma wabula basome nga bamanyi nti bagenda okulwanirira obwakabaka bwa Buganda obw'emyaka egirijja. Twagala wadde ng'okuyita ebigezo kikulu naye abaana baffe abayita mu Lubiri Nnaabagereka Primary School mubasigemu ensigo ey'obuntubulamu babe n'ensa kikulu nnyo. Abazungu tebannajja ebyenjigiriza mu Buganda byaliwo naye tebyali mu nteekateeka eno gye tumanyi ey'ebigezo mu masomo ag'enjawulo agateekeddwateekeddwa mu nkola eriwo leero. Era ng'Abazungu tebannajja Olubiri lwa Kabaka ye yali entabiro y'ebyenjigiriza abaana mwe baakuŋŋaaniranga ne baba bangula naye mu bisaakaate by'abaami enkola eyo yaliwo naye ng'entabiro y'ebyenjigiriza yali mu Lubiri. Kakati Kabaka bw'ateeka Olubiri mu Lubiri n'ateekamu amasomero kitegeeza nti amasomero gaffe olw'okuba nti Olubiri yali entabiro y'obugunju n'ebyenjigiriza twagala n'amasomero gaffe nga Lubiri Nnaabagereka Primary School agali mu gabeere gakyakulabirako mu mitendera naddala emikulu esatu. Okusooka twagala bayite kirungi nti nno beeyongedde okuyita obulungi omwaka guno twagala n'omwaka ogujja beeyongere okuyita bino ebigezo. Ekyokubiri twagala babeemu empisa ennungi ez'obuntubulamu abaana abava mu Lubiri Nnaabagereka Primary School nga basobola okwesigika. Ekyokusatu abaana nga bategeera ennono n'obuwangwa bwaffe. Bwe munaakola ebyo ebiruubirwa bya Ssaabasajja kwe yasinziira okuzzaawo essomero lino munaaba mubituukiriza. Agakutte Omubabiro, amawulire g'otayinza kubuusa maaso. Ye minisita w'ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma alaze obwetaavu obw'okutaasa abayizi naddala abaagudde ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde 2022 era nategeeza nti n'amasomo agataakoleddwa bulungi omuli SST n'okubala nago gasaanye gateekebweko nnyo essira okusobozesa omwana w'eggwanga okweyagalira obulungi mu kusoma kwe. Mwebale nnyo kuba nti abaana baffe baayita mu biseera bino kati mu ggwanga ekiri okuva ebigezo lwe byafuluma wiiki ewedde tulina okusomoza kw'abaana 97,000 mu Uganda yonna abaagwa ebigezo bya primary ebya P7 ebya PLE naye tuli basanyufu nti mu ssomero lyaffe lya Lubiri Nnaabagereka teri mwana n'omu yagwa tulina ddala lisooka na lyakubiri. Twagala okwebaza olw'omulimu gwe mukola era tusaba mugenderaawo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Agakutte Omubabiro, amawulire g'otayinza kubuusa maaso. Minisita Nankindu Kavuma ategeezezza nti ng'Obwakabaka bwa Buganda tebugenda kutuula ng'abaana tebali mu mbeera nnungi. Era n'agamba nti enkola eno waliwo essuubi nti yakusaasaanira ebitundu bya Buganda byonna ebitakola bulungi naddala mu byenjigiriza okusobola okulaba nga nabyo bisituukira ddala ne bibeera ku mutendera ogweyagaza. Akulira essomero lya Lubiri Nnaabagereka Primary School mu Narotare Kalyesuubula Christopher agambye nti ku bayizi enkaaga abaatula ebibuuzo by'ekibiina ekyomusanvu omwaka 2022 kuliko abayizi 28 ababadde basomera ku nsawo ya Ssaabasajja Kabaka eya Kabaka Education Fund so nga ate abayizi bonna enkaaga nga bwakutegeeza mu maaso awo bonna bayita mu ddaala erisooka n'eddaala eryokubiri ekyongedde amaanyi n'omuzinzi ku ssomero lino erya Lubiri Nnaabagereka Primary School era bw'atyo n'asaba abazadde okutwala abaana basome nga basinziira mu lubiri lwa Ssaabasajja. Abayizi enkaaga abo abaatuula twafuna abayizi 31 mu ddaala erisooka nga bye bitundu 5.2 ku buli 100 ate ne tufuna abayizi 29 mu ddaala eryokubiri nga bye bitundu 48 ku buli 100. Mu bayizi bano abaatuula enkaaga
twalinako abayizi 28 nga baweererwa ensawo ya Ssaabasajja Kabaka ey'ebyenjigiriza gye tumanyi nga Kabaka Education Fund, naye kubo 12 baafuna eddaala erisooka ate abayizi 16 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Bwe tugeraageranya enkola yaffe y'ebibuuzo omwaka 2022 twasenvudde kinene nnyo ne tweyongerako mu maaso. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo, naye ku CBS 88.8 rediyo y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Weewaawo obutakkaanya bw'obuno bweyongedde mu kitongole ekya KCCA wakati w'oludda olw'ebyekikugu n'olw'ebyobufuzi. Kabwana ngo tebalima kambugu bukyanga bakulu bagenda mu yafeesi kuwanyisiganya bisongovu ku njuyi zombiriri. Kaakati olwaliro amyuka ssenkulu w'ekitongole ekya KCCA bamugobeza alipoota ekwata ku Kintudde na Mulongo Nakato Jennifer Munabusiro. Katutemeretemere ensonga zino. Omanyi Mulongo nga tetunnagenda wala. Yes sir. Okusika omugwa kunaakoma wa Sabbiiti eri gye tukubye amabega. Waliwo bakansala baalumba yafeesi ya ssenkulu wa KCCA nga bamuga tukwagala mu kanso ku kifuba, twagala mu lukiiko otubuulire ssente zino ze musaaba ze mutugamba nti kilomita emu oluguudo lw'omu Kampala egenda kukolebwa obuwumbi 15 egenda kufaanana etya. Kati nawulidde ssenkulu w'ekitongole Dorothy Kisaka ng'agamba naye awuliriza lwaki tumulumya omutwe. Dorothy Kisaka mulina wano ng'agamba nti bakansala bazze n'amajambiya n'embazzi. Kati olw'amajambiya n'embazzi ate olwali lukiiko lulala. Kati mu lukiiko lwe lwasooka waliwo kansala omu Farida Nakabugu bwe baamusikira walabako obutambi bwatambula nga baamusika ne bamujja ku madaala ne bamukanyuga muli. Kyemmanyi kati ayinza okuba akyali ku kitanda oba nga yavaayo yakyanyiga biwundu. Kati olutuulo olwaddako bayingira mu lukiiko gye bateeseza. Kansala omu n'ajjayo n'akabazi n'agamba luli baatuyisa bubi nze leero neetegese n'akawanika bw'ati ne tugamba leero luno. Bava mu lukiiko bagenda mu gye bateeka emmotoka mu paakingi. Sipiika ne bakansala abamu basanga emmotoka zaabwe zifumitiddwa emipiira nga gitudde ku ttaka. Ebyo byonna biri ku City Hall mu Kampala. Biri ku City Hall mu Kampala. Awuliza tetumutwala wala. Tugende ku kyalero. Kiki ekibaddeyo olunaku olwaleero? Kati olunaku olwaleero amyuka ssenkulu w'ekibuga Kampala. Oyo gye Luyimbazi. David Luyimbazi. Jjukira baali basabye nga baagala ssenkulu yennyini ajje ababuulire. Wotubanga tulina kampani za tugenda okukola nazo enguudo biki bye mwateeka mu contracts mu ndagaano ezo. Mu ndagaano omumyuka wa Iddi ze wa ssenkulu na abadde atandika okubasomera ne bamubuuza ebyo tubiwulidde. Bano bakansala ebyo tubiwulidde naye twagala okumanya endagaano yennyini eyogera ku ki, enguudo balina zikola batya, kampani kyekola enguudo ABCD bitubuulire n'abagamba ebyo byakyama sobola kubabuulira kati bijja tataaganya enteekateeka zaffe n'ebyokwerinda mbu ebyokwerinda bya kampani ziri ze baawa emirimu senga bavaayo bano ne basaba ebiri mu ndagaano biyinza okutaataaganyizibwa ate gavumenti n'efuna obuzibu era kikomekerezebwa abagambye ye nga ye tagenda biwaayo bibawa wabula balinde amala okwebuuza ku ssaabawolereza wa gavumenti amuwa olukusa bamawa olukusa oba ekitongole kibawe ebifa ku ndagaano gye contract ku ndagaano gye baakola oba nedda. Tewali kunyooma. KCCA ekolanga central government. Buli ndagaano ya gavumenti yonna ino okubanga ekkaanyizibwako omuntu gwe bayita attorney general ne solicitor general bakulembera ku byamateeka mu ggwanga saidi ya gavumenti. So bwe tubanga tugenda kuta contract tugiwe ba councillors solicitor general balina okukkiriza ne baminisa baffe tebalina contracts ezo tebaziina. So kati bakansala okugamba nti balina obuyinza bw'amaanyi nti balina okufuna contract kiba kigenze wala. So tulina tugeza okuyita mu mitendera gy'amateeka okulaba nga solicitor general yakkiriza otusayininge bw'atukkiriza ogita nga tugita twawandiikira solicitor general otugaidinga oba tusobola okutendagana ezo. Mulimu ebintu ebikwatagana na akaunti za kampani ezo, bank account ezo mwe ziri, mulimu signature zaabwe, biyinza okugwa mu bantu abatali balungi ne batukusaako kampani eyo obuzibu. Owaye kaakati inginiya Luyimbazi nga nnyonnyola bino njagala okumanya bo bakansala bakkiriza omukulu byabadde annyonnyola olwaleero babigaanidde ddala era ne bakuyita kuyisaamu maaso ate omusajja yesitudde aleesa alipoota era byayogerako abimanyi mukugu lwaki mmwe mugamba abayisaamu amaaso? Bagamba nti
bannakampala babalonda babakiikirire nga bannakampala balowooza nti bakansala bano basuumusiddwako era bajja kubateeseza ebituufu nga bagamba tosobola kuva eri nga wotegedde omuwuliriza CBS nti akawumbi kilomita emu egenda kukolebwa obuwumbi 15 kati bo bakansala bagamba tekisoboka ezo sente nnyingi nnyo lwe lutalo oluliro wakati w'oludda olw'ekikugu n'oludda olw'ebyobufuzi mu KCCA bano bagamba ezo sente nnyingi nnyo twagala tulabire eddala ekituufu kiki ekiri mu ndagaano oludda olw'ekikugu kye lukyaganye bakansala bagambye ffe oba mwagala oba temwagala ffe tugenda tuyina okulaba biki ebyateerebwa mu ndagaano eyo na sente mmeka senkulu w'ekibuga Kampala yagenda obibalaga Sendimosh Africano kuva Machinde City twemulugunya olw'enguudo zaffe embi ennyo nga bali omusimbi mungi nnyo twagala kula contract sezo sente ze batugamba ndala nnyo sente ze tufuna okuva mu contractor ku website zaabwe ndala nnyo kino ekinagaana tugenda gamba na Kampala bonna bajje bayingire wano bajje ku State Hall bajje babanje sente z'enguudo nakakande Lilian ku nsonga y'olwaleero y'enguudo mu Kampala tukizudde nti mulimu obubbi bungi ate nga abazibba tebawana mbalirira ntuufu nsonga ffe abakulembeze be basindika tusazeewo nti olunaku olwo lwe tubawadde bajje baleete ebiwandiiko byonna ne bakontrakita abo be bawa ennyamiza nnyo nga ffe abakulembeze okulaba nti tukolagana n'abantu ate abasinga okubba bannakampala nga ne tulowooza nti be baali badde bakola bye tulina kakati bakansala mu kuwakanya bino omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola oba olwa Kampala olw'ekitebe lwa State Hall Zahara Ruyirika agamba atatugenda wala biba bwe bityo nga sebo omumyuka wa Idito ina kyoyina ku bye twakusaba ebyo byotuwetedde si bye twetaaga ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno akole ki bagala senkulu yennyini mu lukiiko kati ono amyuka senkulu tebakyamwaga bagala senkulu mu lukiiko avunanyizibwa okugaba contract mu KCCA na buli omu akwatibwako ensonga eno ey'okuzimba enguudo kati bwe banaagaana nga bakola ki kati awo ndowooza olukiiko olwo lunaddako nga 15 we tugenda okumanyira ki ekigenda okuddako senga oli agaana okujja senga bali bagaana okujja kuba bano bagamba ng'abakulembeze emyala gitta abantu ono agambye speaker omukubiriza w'olukiiko agambye nti bakizudde nti ne kampani zennyini ezaweebwa emirimu ze kampani ate ezaasuulawo emirimu emabega okugeza nga omwala gwe Nateete Nalukolongo Channel teggwanga naye ku kampani ate ezaweebeddwa omulimu gw'okuzimba nazo zaaweebwa omulimu gwe Nalukolongo tezaagumala Lubigi teyaggwa enguudo ebinnya biyitiridde aga kino kisusse ayagala senkulu w'ekibuga Kampala ne bekikwatako bonna bajje batangaaze bannakampala kiki ekigenda mu maaso mu Kampala twagala chairperson oba akulira akakiiko akagaba contract mu KCCA ajje annyonnyola bye twagala okutegeera ne bannakampala bye baagala okutegeera aye nga naffe bye twagala bategeere tewaliwo wano alinyirira muntu tewaliwo avuma muntu tewaliwo ayombesa muntu twagala kutegeera essente z'omusolo zikoze kirazirazeewa enguudo lwaki mbi lwaki tulina ebinnya mu Kampala lwaki emyala si mikole lwaki abantu bafiira mu mataba olw'emyala emibi lwaki tetukola nguudo kyetwagala okutegeera tubuze ne bakontrakita abamu tukimanyi nti baasulawo ne zi projects baasulawo enguudo zaffe Lubigi baamusuulawo dda basuddewo enguudo ez'enjawulo eyo nazo olaba ze babadde bagenda bakola mbu tebalina ssente ate bazzemu ne babawo enguudo era endala Nalukolongo Channel si nkole bagisuulawo so twagala bajje nabo batubuulire baddemu bategeere ani afuga ekibuga Kampala yeffe council supreme body 88 kya Safama ekutuusako amawulire ag'ensonga Agakutte Omubabiro. Wae bino bibadde bigenda mu maaso nga omukulu waali Lord Mayor wa Kampala abaddewo Ssaalongo nga naye ali mu lukiiko awuliriza ali mu lukiiko n'agamba nti singa tubadde n'obuyinza ng'olukiiko lwa KCCA mwalikoze olunaku olwaleero Engineer David Luyimbazi tubadde tumuwummuza ku mirimu katumuwulire lwaki nga bamuwummuza nti alaga enkola ey'okuyisaamu abantu mu maaso n'engeri gye bakolamu emirimu ng'oludda olw'ekikugu lunafuya abakulembeze mu kibuga Kampala ate terulumirirwa bannakampala kubeera mu Kampala nga basanyufu Lukwaga agamba abakubanga alina obuyinza olunaku olwaleero Luyimbazi abadde tasula abadde si mumyuka wa senkulu w'ekibuga Kampala abadde agobwa
ekyo tulemeddeko tubagamba okufana obutanyaga keetonye kagwake nga 15 mwami Luyimbazi ne banne tubeetaaga bakube ebiwandiiko ku meza contract tuzeetaaga mwami Luyimbazi abijjemu amalala n'obunyomi n'ejjoogo. In fact tubakubada buyinza nti ffe tugoba olwaliro mwami Luyimbazi abadde tasula mu kitongole kya Kiso olwaliro abadde agobebwa ku neeyisa gye yeeyisizaamu n'ago amalala gaalaze. So twagala ba contractors nga 15 abo bawa contracts abo bakyayina ne bannaabwe abalala bajje batunnyonnyole bo bennyini bebaga nti mu contract mulimu ebyama byabwe tebagala tubimanye ebyama byabwe babitwale mu bedroom zaabwe mu mayumba gaabwe. Contracts ez'okukola enguudo z'abannakampala temuli kyama. Twagala iddi wano mu kanso twagala chairman wa contracts committee yazigaba oluzidde okunywa. Kakati atuwuliriza omulungi owulira ssente obutabalika ssente zino zeewolebwa gavumenti okuva mu World Bank banka y'ensi yonna nga ekigendererwa kyakuzimba nguudo mu Kampala. Akakiiko ka KCCA ak'oludda olw'ekikugu kati mu kuvaayo ko kategeeza nti buli kilomita emu mu Kampala ya buwumbi 15 obuwumbi 4 bugenda kuyiririra abantu abali mu nguudo ezigenda okukolebwa oba emyala wamu n'ebisigadde. Kati awe wava kalumanywera okusika omuguwa kuvaawo wakati w'ekitongole w'oludda olw'ekikugu ne bannabyabufuzi nga bagamba tekisoboka ezo ssente nnyingi nnyo ez'obiwa omusolo kubanga ezo ssente era ziva mu bannayuganda ate ne ziddizibwayo zijazzibwa. Kati bano bagamba tekisoboka ekyo naye katulinde nga 15 mwezi guno oba Ssenkulu analabikako mu lukiiko nga basabiddwa oba era anaatuma omumyuka we ate gwe bagambe nti tetukyakwetaaga tebamwetaagamu. Kale ye Munna Busirero omulongo Nakato Jennifer Kyabasa kwe tuli 88 ejo gy'emigozo bano egiri mu lukiiko lwa KCCA wakati w'oluddabe olwabe by'obufuzi abo bwe balondebwa abantu na bano abalondebwa kabwejungira bw'eggwanga lino Uganda gye binaggwera amatuto gajja kuyabujjajja. Byaliwo bibaddewo ate nga bikyabaawo naye nga tonneerabira ffe katubikujjukize nawe bituuse mu kanyomero kaffe nga tonneerabira. Weewaawo olunaku olw'eggulo gyaweze emyaka 5 bukyanga Moses Radio Ssekibogo omuyimbi Nakinku era omu ku bayimbi abagenda okumala ebyasa n'ebyasa nga tebazikawo mu ggwanga lino Uganda gyaweze ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ojjukira bulungi omukulu ono nti baamukubira ecupa mu bbaale ya Deba sayidi eri ey'Entebbe waliwo Kanyama nti eyamukuba ne bafunamu obutakkaanya emyaka gyaweze 5. Moses Radio Ssekibogo yakyaka nnyo naddala mu kubeera n'eddoboozi mulongo baliyita eddoboozi poomu eddoboozi esseeneekerevu nga bw'akwata omuzindaalo okuyimba n'ennyenje zikungumuka era ne kati wadde yafa yasigala akyayimba ebutereevu. Toyinza kubeera ng'olina ky'oyagala n'otateekako luyimba lwa Moze Radio. Kaakati mu katundu kano nga tonneerabira tumukuletedde ne musasi waffe Lubega Mudashiru Kiwalyanga naye famire yeemulugunya abakazi mususa okuleeta abaana mu maka ga maama wa Moze Radio nga mugaba bano baana ba Moze Radio. Lwaki mubaleeta wano nti omanyi mulongo nti baleeta n'ab'emyaka 2 nange kyanneewunyisizza kyokka oli amaze mutaka emyaka 5 onagira nga batwalayo wa myezi 8 nga bagaba Moze Radio waliwo eyatuttewo emyaka 25 oba nga naye bagamba wuwe ne babuuza ebbanga omugenzi lyamaze ono ng'abadde talabikangako naye nga yagamba oyo mwana wuwe. Kale katukuwa ebiri mu katundu kano. Olunaku lw'eggulo nga lumu ogwokubiri 2023 abali mu kisaawe ky'okuyimba n'okwesanyusa babadde bajjukira n'okwefumiitiriza ku muyimbi Moses Nakintijje Ssekibogo abangi gwe mumanyi nga Moses Radio olw'ebirungi amakula bye yakolera ekisaawe ky'okuyimba ne Uganda yonna okutwalira awamu era lwe gyaweze emyaka 5 bukyanga Moses Radio ava mu bulamu bw'ensi eno. Kigambibwa nti obukosefu obwamuviirako okufa yabujja mu bbaala ya Dibba esangibwa Entebbe bwe yakubwawo ku ttaka bawunsa w'ekifo ekyo Godfrey Wamala ono gwamukka mu V era n'aweebwa ekibonerezo eky'okusiwa emyaka 14. Amawulire g'okufa kwa radio we gaasaasaana kumpi eggwanga lyonna ne ligwamu ekyobeero.
simanyi kye babakola sibanga waliwo ensobi yonna gye bakola bakitugambe. Abantu bangi beekulumulula ogenda ku Case Clinic okulaba ku mwagalwa waabwe so nga ne maka ge makindye kyayitirira. Olw'obungi bw'abantu abaali bamwagala n'okunyumirwa ennyimba ze yatwalibwa mu kisaawe Kololo mu kifo ekigazi basobole okufuna omukisa ogumulabako. Abakungu bazimwena radio abadde musajja w'abantu. Radio yazaalibwa 25 Januari 1985 era yatandika okwatiikirira mu kisaawe ky'okuyimba mu 2005. Mu katundu kaffe nga tonneerabira naffe twegasse ku nkuyanja y'Abannayuganda abaali banyumirwa ennyimba za Moze Radio. Abamu ku bayimbi twabakutte mu katambi mu katundu kaffe nga tonneerabira nga boogera ku birungi omugenzi Moze Radio bye yakolera ekisaawe ky'okuyimba. Katubawe ku Ediawe. Omukuba laza bayimbi nti it's not about becoming a star, but singing good is also a very, very paramount issue. So tumujjukira olw'eddoboozi eddungi. Pius Mayanja amanyiddwa nga Palaso naye yayimba akayimba ne Radio ne Wizo. Eddoboozi lye ennyimba ze zapeevinga ekkubo ddene ku Uganda music industry nti olaba era abantu abayimbanga radio bangi abamufaanana abamukopa kiraga ettaffaali ddene lyagattako. Nange nze nnyini yampa oluyimba ne muganda wange Wizo Manizo olwamanyisa ensi nange ne ntandika okugoba ekiroko kye nali nsinga okwagala. Kyagambiddwa Geoffrey amanyiddwa nga Chaga eyamuzuula mu mukwano gwabwe enfanfe era yaliko maneja waabwe. Nga mukufa kwa radio kwanfuukira ekizibu njogere ki mwana oli muganda wange mu radio yafa kyali wange ndolomujjukira mbanka amaziga. Esawa bweri batuuse ng'owulirako ye okundaba. Badijje bagamba nti okujja kwa Moze Radio ne Wizo kwakyusa enkuba ya music eyaliwo mu kiseera ekyo nga Mbaziira Tone bw'annyonnyola. Wano mu Uganda n'okutuuka olwaleero abayimbi aboogerwako BBC, Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon akakomera ako ke baateekawo Moses Radio ne Wizo be bamu ku bantu abaagezaako okukanyenyaako ko okwagala okukeesogga. Kyatuyambako naffe abazannya music bye yakola binene ajjukirwa era nga legend omuntu ow'ebyafaayo. Lilian Mbabazi mukyala w'omugenzi Radio naye amwogerako ng'omuntu eyali ow'enjawulo ennyo. Mubaye nnyo okuserebratinga omugenzi Moses Radio n'omwagala nga nibwaba nga taliiwo sa Mukama ayongere kumuwumuza mirembe. Muganda w'omugenzi Moze Radio Frank Sekibogo agamba nti bakooya abakyala ababaleetera abaana nga bagamba nti ba Moze Radio. Siwakikkiriza nti yali asobola okuzaala omwana n'aweza emyaka 5 nga mami teri muntu wa famire n'amanyi ng'ate muntu mulala nnyo yalinga amanyi tekiriyo. Just abantu baleme kwesiba ku muganda waffe baleme kwesiba ku famire yaffe babeere muzaawo. Radio Moze ng'ali ne Wizo baakuba ennyimba nnyingi ezitamanyiddwa muwendo omuli ne ze yawandiikira banne ezibafudde ab'ettutumu. Mwattu nange obuyimba bwa radio munnyumira. Nera 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 ha lwakuba mwami Nsubuga yaŋŋaana ebyokuyimba mukama wange nandisinzeeko awo nze Lubega Mudashiri Kiwalyanga ne munange Julius Mulemi ku lwa CBS FM. Esawa bweri batuuse ng'owulirako ye okundaba. Byaliwo bibaddewo ate nga bikyabaawo naye nga tonneerabira ffe katubikujjukize nawoowe bituuse mu kanyomero kaffe nga tonneerabira. Weewaawo emirimu gibadde gitambula kasoobo mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu mu ggwanga ekyannera gavumenti erina abantu beekakasizza nti bagende batuule ku lukiiko olwannira kaakati bannayuganda agenda okunoonya endagamuntu wamma gwe nga ajja kugifuna mu bwangu obw'ekitalo si kugenda kukukuba bufaananyi n'olinda omwaka gumu n'ekitundu onoonye endagamuntu ogenda ogifuna ng'edaatera n'okuggwako. Ntudde ne muganda wange Sebuliba Julius munnamawokota katutemere ensonga eno nayo tugitegeere bulungi. Neyanza bwana Lukenge kakati olukiiko lw'abaminisita cabinet olwo olumanyi alulinako abantu 6 berukakasizza okutuula mu bitongole 2 okuli ekitongole ekisooka bakiyita Uganda Air Cargo Corporation awo kasatogera ku cargo
kuba tuli ku migugu gyennyini egireetebwa mu ggwanga Uganda gijjira ku nnyonyi n'egyo egifuluma ate n'olukiiko olulala luno lw'abantu abatula ku kitongole ekimanyiddwa nga Uganda National Identification Authority NIDA. Buli muntu wowulira NIDA ekikujjiranga mu bwongo ndagamuntu ebisigadde bireke bwe tegeera kyokola ki kyowulidde. Kakati ku bantu 6 bakakasiddwa okutuula akakiiko kano kuno nno kana akakiiko kagenda kukulembera Captain Guard Gasasula ono yagenda okukulembera akakiiko kano aka Air Cargo kensoose nako. Kakati kuliko Lieutenant General Charles Okidi kuliko Martin Oduka Omedo kuliko Jole Kamjira kuliko omwami amanyiddwa nga Emmanuel Osuna n'omukyala amanyiddwa nga Farida Charity. Kati wano tetumanya oba wanzikiriza ki Farida lya Kiyisiraamu ate Charity lya Kikristu. Eyo tetulumbayo nnyo kale mu ngeri y'emu minisita ono bw'abadde ayogerako ne bannamawulire minisita ani ono avunaanyizibwa ku byamawulire n'okulungamya eggwanga naye omubeezi we Godfrey Baluku Kabyanga ategeezezza nti kino bakikoze olw'okubanga wabadde olukiiko luno emirimu gyabwe gyaggwako mu mwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde. So kati kino ekitongole ekya Air Cargo Corporation kibadde tekirina bulungi bakulembeze kati nga wateekeddwa okubaawo okujjuuliriza Bwana Lukenge emirimu gitambule bukwakku. Kakati ate mu kitongole ekya NIDA wano abantu 2 bongeddwa ku lukiiko olufuzi. Mu bano nno abagudde mu bifo kuliko Mase Kainabwisho waliwo ne Dr. Hatrib Mugasha bano balondeddwa okujjuuliriza ebifo ebadde bibulawo ku kitongole ekyo ekivunaanyizibwa ku kukuba ennanga muntu za Uganda. Era kati Bwana Lukenge bw'owulirira bino emirimu gitambula bukwakku gyeyongeredde ddala. Omanyi olukiiko luba telujjudde Bwana Lukenge mulina kubeerako abantu 5 ate nga kuliko 3 wabeerawo eddibu. Kakati kabinenti kineekoze ekimaze. Minisita Godfrey Baluku Kabyanga ategeezezza nti ne minisita avunaanyizibwa ku ebyobutonde si environment oyo nno ye Beatrice Anywa olina ekyo kyamujjukirako bingi nnyo sigwe bayitanga Mama Mabira naye era bamuyita erinnya terimuvangako yalwanirira nnyo ekibira ekyo tetuyinza kumwerabira Bwana Lukenge. Kakati nno ono asindikiddwa mu kakiiko waliwo akakiiko akamanyiddwa nga Global Leadership and Democratic Resistance. Mu kakiiko ako nagenda kukiikirirayo eggwanga Uganda ate n'olukalu lwa Africa. Era bwe muba olumu nga mwebuuza Beatrice Anywa minisita w'environment nga taliiwo ayinza okuba agenzeeko bweru wa ggwanga kubaako mirimu mitongole egya Uganda gyakola ki gyakwasaganya. Ensonga eno minisita Godfrey Baluku Kabyanga aginnyonnyola. Akakiiko akabaddewo emyaka yako yagwako mu mwezi gw'omukaaga omwaka 2022 so tutaddewo akakiiko akapya. Minisita waffe owa environment the honorable Betty Anywa naye eggwanga limusindiise ku kakiiko ak'ensi yonna. Aka kakiiko bakayita Global Leadership Group Antimicrobial ajja kukiikirira Uganda ate ye representative wa Africa. Kale ye Bwana Sebuliba Julius Munnamawokota ava wali ku kyalo Muduma n'ensonga ezo amawulire ge tulimukanga kujjukiza. Agakutte Omubabiro amawulire g'otayinza kubuusa maaso. Weewaawo ddala Agakutte Omubabiro abali Embalala abali Ekasese abali Bukomansimbi Sembabule Akalungu Buddu Mukanywa eri buli ataddeko Kyabasa abali ku nnyanja oba ku bizinga ebitali bimu nammwe mwebalege n'abali ku Lwennakawuka wano Kasanje mwebale kutugoberera. Ngenze mu mawulire amalala kaakati entiisa yino ebuutikidde abagoba ba boda enkya y'olunaku luno olwaleero wali mu disitulikiti ey'Empigi mu ggombolola y'Ekiringente. Mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero waliwo abatemu abagudde ekiyiifuyiifu omugole kyagwa ku nkyakya zabba ku munnaabwe oba kuwa boda munnaabwe bamukubye ennyonda ezimukkiriza ekalannamu.
obulumbaganyi buno nga bwe nkugabibwaddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero abatemu tebakomye mu kutta bussi muntu ne bakuuliita ne pikipiki ye. Kaakati wabaddewo akasattiro mu kitundu ekyo oba mu ggombolola eyo ey'ekiringente ekyalo bakiyita Kiyitabya we wabadde obuzibu buno. Era okusinziira ku mukulembeze w'abagoba ba bodaboda mu disitulikiti ey'Empigi ono ye SARS Godfrey Musanyusa agambye kino kibakubye wala obutemu buyitiridde mu kitundu eky'Empigi. Beetaaga babyakwerinda babayambeko. Bino nno bijjidde mu kiseera nga n'olunaku olw'eggulo nakuwadde eggulire wali mu bitundu eby'emukono waliwo wa bodaboda eyabadde era naye avuga musaabaze kiro ne bamukuba ennyondo ezamukkiriza naye ekalannamu. Kaakati nti abazigu bano babatemu bano bwe batuuka mu kafo abawali akazikiza basooka kukupangisa ng'omusaabaze. Kati bwe batuuka mu kazikiza wabeerawo be baataddewo era ku kasimu ayinza n'omuga nti tutuuse naatera okutuuka awo tujja nzija ewaka kumbe yembeera gye boogereramu. Omukulu ono Musanyusa SARS agaye gavumenti bayambe ku batemu bano abalabika nga baagala kuyiyiza mu nsawo z'abalala nga bayita mu bubbi. Twafunyemu ekyekanga olw'amuvuzi munnaffe wa bodaboda eyattiddwa ku kyalo Kyeyitabya kisangibwa mu ggombolola y'ekiringente. Baamukubye ennyondo ezisukka nga mu nnyondo 5 naye nga waliwo akatundu awo mu Kyeyitabya kali ku faamu awo nga kigambibwa nti baamaze mukubira simu. Baamukubidde simu atuusa waka n'afuna piki ya munne. Ekyo tukyogera lunye ti bw'otuuka awaka ng'oli waka olina kubira simu. Ekyamazima abantu bafudde bangi nnyo mu mbeera efaanana ng'eyo. 88 kya Basafama ekutuusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Poliisi yo omulambeze neegujjawo nga n'okunoonyereza ate ku nsonga eyo bwe kugenda mu maaso oba ku butemu obwo nga bwe kugenda mu maaso sigenda kulwayo ne sayidi eyo. Ebipya bino bizuuse ku byaviiriddeko omukyalo ono nga Paasisi Namuganza okuddukira mu kooti n'awabwabira Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ku nsonga ez'okumufuumuula mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Jjukira Paalamenti yakuba akalulu okujja obwesige mu mukyalo ono Paasisi Namuganza. Kaakati okusinziira ku bamu ku babaka ba Paalamenti bagaba bali mu kutya omukyalo ono yandidizibwa mu Paalamenti. Gonzaga Ssewungu aga nti Namuganza kagenzaawo mu kooti bandimuza n'afuuka minisita era n'akiika mu Paalamenti. Naye tekyendowooza nti omukyalo ono kino akikoze deliberate okwabira Attorney General kubanga akimanyi nti Attorney General ne baminisita be bonna tebajja mu censure motion. Kati nze mu kutunula okwange ndowooza nga munnamateeka agasomye agamanyi ate agatandisa okugapulati amanyi nti Attorney General bwamuwaabira agenda kukkiriza byonna byatadde mu petition ye eri kooti Attorney General akkirize balivansinga ekibadde mu Paalamenti. Naye ekyo kijja kuba kibi nnyo, kijja settinga precedent embi ku Paalamenti ya Uganda. Saba abalamuzi bafunye ensonga eyo naye mu ngeri entuufu. Wabula wadde ababaka bano bali mu kutya ate ye munnamateeka George Musisi agamba ababaka temutya omukyalo ono waddembe okwekubira enduulu mu kooti. Omuntu yenna alowooza nti yayisiddwa bubi ku kintu ekyayisiddwawo oba nga alowooza nti ekiteeso kyonna ekyatuukiddwako ekitongole kyonna mu ggwanga nga yeemulugunya olw'okusalawo okwakoleddwa alina eddembe okwekubira enduulu mu kooti mu mbeera gye bayita judicial review oba okusiga eddamuzi n'eddamu ne lyekenneenya engeri ekiteeso kyatuukiddwako era esiga eddamuzi zisobola oba kooti esobola okusazaamu ekyayisiddwako singa kizuulibwa nti waliwo oba kyekubiira oba omuntu oyo teyaweebwa mukisa kwewozaako nga bwe kigwanidde mu mateeka. Kaakati Kyabbasanga bw'ogimanyi mutasubwa tunoonyezaako n'omukulu Kiryowa Kiwanuka ku by'okumutwala mu kooti. Agambye tannafuna kiwandiiko ekyo kimugamba nti baakuwawaabidde naye bw'anaakifuna ajja kulaba kyaddamu. I don't have not been served. I'll wait for the documents and be there. We'll respond kwa sinazifuna so simanyi kyeyatadde.
weewaawo ebiwooma bigwa byokyanzikiriza agaleero tugafundiikirire wano mwenna bampeereza obumeseji mbulabe timu Agakutte Omubabiro WhatsApp mwebalege omulimu gwe mukola gw'amaanyi Facebook ne WhatsApp namwe abatugoberera nga mugenda ku mukutu gwa YouTube ogwa CBS FM UG programu eno ojja kugisangayo. Bannaffe abali embalala obubaka mufunye bulungi nnyo mwebalege era temujjango okwo abali elwengo kaliisizo kyotera mpaka emutukula ku boda namwe temujja ng'okwo. Bannamagye abali ewali mu bitundu mu nkambi y'amagye Kasangati Afande Frank angambye nti wano CBS yeyogera buli lwe zikoona essaawa 5 wonna wobadde osinziira okutuwuliriza kugamba nti tojja ng'okwo mu bulamu bw'ensi yagaliza ofune. Nze Munna Buddu Lukenge Sharif wangala nnyo ekiryo Sserulanda lumaama amaamidde ensi eno Buganda sebugulu bwa nnyo mu bukazi omuwanda matumpa gwa era kisiikirize kya Katonda. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.